Ku Lwokuna lwa wiiki ewedde olukiiko lw'abamashe abamanyi ku Uganda Muslim Supreme Council bayongera Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ekisanja nga bagamba bakyamulabamu obusobozi. Honored to present to you the candidate who has been successfully duly selected and elected as the Mufti of Uganda, and this is Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje. Ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council Professor Muhammad Lubega Kisambira yategeeza nti okola kino bagoberedde ssemateeka afuga obusiraamu omuggya. Kati abasiraamu abasunni nga bakulembeddwa ssentebe w'abasiraamu Eruweero Ali Sekyanzindawula bawakanyiza ekyakolebwa nga bagamba baamenya obuwaayiro obulambikiddwa mu ssemateeka omuggya. Mufti ebbanga berituuka erya 12 Maachi ng'emyaka gye giweze 7 yalina okuva mu ofiisi eyo etuulwemu first deputy mufti, then oluvannyuma omukulu director wa sharia agende mu maaso n'okuteekateeka enkyukakyuka y'obukulembeze bwa mufti. Haji Ndawula alambuludde ku buwaayiro obwamenyebwa bwagamba nti abatuula ku lukiiko babubuusa amaaso okuyisaawo bye baagala. Ebintu ebitaagobererwa bingi, joint session ng'ekyusa ng'erangirira kubanga bino bintu bya mateeka baloya baatugambye nti bya mateeka tubirinde mu kooti. Bano okwemulugunyako bakutadde mu kiwandiiko namutaayika kye bagenda okutwalira Speaker wa Parliament Anita Netamongo olunaku olw'enkya nga baagala ayingire mu nsonga zino. Abasunni bakoze ekiwandiiko kino nga kyolekera Parliament ya Uganda eri Speaker w'ekitiibwa Honorable Anita Mongi. Tulaga nti obutali bwenkanya obwabaddewo awatali kirango kyonna kyalangibwa nti mufti bannanga avaako abasunni bonna abasiraamu baveeyo kubanga abantu bangi nnyo abalina obusobozi obusobola okufuuka mufti. Agamba bakutambula mirembe okutwala ekiwandiiko kino eri Speaker. Alambuludde kubisiddwa mu kiwandiiko kino nga baagala okulondebwa kwa mufti kuddemu kwetegerezebwe n'okuluŋŋamizibwa nga buli musiraamu ategedde ekigenda mu maaso. Tugenda okutwala ekiwandiiko kyaffe ku lwa Shabani Mubajje eyakutte mu ssemateeka w'obusiraamu. Banira baagala mufti ayimirizibwe mbagirawo kuba okubeerawo kwe ku kifo kino tekuli mu mateeka era ne bwe kityo asaanya awummula awatali kukakibwa. Ekirala kye tuwa amagezi ge tuwa mukadde waffe mufti yandibadde alekulira mu mirembe n'atafuuka kitunuulirwa prosesi n'agizaayo nga bwe yalibadde. Taabalwanyi mukama waffe nga bw'okola ku nsonga endala zonna n'ozimaliriza tusaba otuwa akamwenyumwenyu mu mwezi guno ogwa Ramadani obeere ng'otugirawo Shabani Mubajje. Kyokka ab'ekitebe ky'obusiraamu okuyita mu mwogezi waakyo Ashraf Muvawala bawakanyiza ebyogerwa nti mufti Mubajje okwongerwa ekisanja kyakolebwa mu bukyamu. Byonna byakolebwa mu mateeka nga tusinziira mu ssemateeka waffe ono owa Uganda Muslim Supreme Council nga olukiiko olwalonda mukadde waffe ye Majlis al Ulama, olukiiko lw'abamanyi bebokka abaweebwa obuyinza mu kulonda mufti. Ono alabudde abasiraamu obuteetaba mu kutambula olunaku olw'enkya kuba kyakwongera okuleetawo okweyawulamu. N'olwekyo yenna anaalabika mu bintu ebyokugenda bimenya amateeka oba kwekalakaasa oba kukola effujjo n'ebifaana bwe bityo agendeyo ku lulwe. Naye bo nga Uganda Muslim Supreme Council tetubimanyi era abo bennyini ababikulembedde tebatula ku lukiiko olwo olulonda mufuti. Awabudde abasiraamu nti Speaker si yalamula ensonga z'obusiraamu nga bamanyi emitendera egiyitibwamu ne gye basaanye okutwala okwemulugunya kwabwe. Abasabye okuba bagumiikiriza bakkirize mufti okumalako ekisanja ekyamuweereddwa. Weewaawo bamuwadde era ojja kulaba nga kiseera kijja kutuuka annyuke agende ne mufti bw'atyo. Naye nga tumaze okuteekateeka banaabaddira mu bigere. Ye mufti Mubajje ku Lwokuna yategeeza nti okudda ku bwa mufti ab'olukiiko lw'obusiraamu olw'oku ntikko bamusaba busabi. Nga banannyini kukwatibwako nsonga basazeewo ne bansaba nzikiriza Allah kyanaaba nsobozesezza era nja kukikola na mwoyo gumu. Yategeeza nti ekisanja kino agenda kuteekerateekeramu abanaamuddira mu bigere era yasaba abalina obusobozi okugoberera emitendera egirambikiddwa. Era kino ekisanja kino kyengenda okutandika kibeere kya kuteekateeka transition okujjulula obukulembeze okugenda mu mikono emirala. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.